Kati tumaze oteekamu transformer yaffe naye mugiraba nti connectinzeeko cable, then ngenda tuteekamu masanyalaze tuwulire ku audio waffe tulabe wagenda okukola ki, wagenda okuyimba. Then katupuleyinge wano oluyimba, tugenda kupuleyinga luno, tuleyingemu tulabe. So kati ntadde masanyalaze awana etandise okupuleyinga katuwulire. Kati music waffe gwali buno bwe bukendeeza, kano kongeza. So kati no tumumaliriza bannange nga bwe mukyabye okuva gye twavudde. Mweyongere okulakinga channel yange Electronic Repair Uganda, ate nga tusomesa mu Luganda. Then abaagala okuyiga okukanika TV, okukanika ziwufa, okukola ebyamasanyalaze byonna mujje banaye tukole, namwe musobole oba obulungi. Neyanziza.